waliwo yaŋŋambye nti Pastor Bugembe yajaguzawo emyaka emeka mu kuyimba kwe, nange mpulira ennyimba ze zinsanyusa. Musajja yeebulira bulungi ku kigambo ky'ennyimba ze. Naye mbu ku bimu bye yayimbye n'agamba abantu nti nnyaffe Bikira Maaliya mukulu nnyo mu bulamu bwa Kristo. Abamu ab'engeri eyo batuvumirira bifaananyi, kusinza bitaliimu, mukazi nga balala bonna kisapule muzooke. Naye omusajja yeegombebwa bw'atyo nga pasita nga yatukoze bulungi waakiri banaatwa. Mbalamusizaako mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mpuliriza bulungi mukadde waffe Father ng'ajuliza ng'agamba nti kubanga Pastor Bugembe yavaayo n'ayogera ku Bikira Maaliya, n'olwekyo yabejjeereza eri abaali babagamba nti basinza ebifaananyi, era abaali babagamba nti bakola by'okusinza Bikira Maaliya. Kaakati njagala kusinzira wano okwogera n'emikwano gyange mwenna Abakatuliki. Nali Mukatuliki. Naye njagala kubategeeza eriyo ebintu eby'obulimba bye baatusibiramu ne tulowooza nti bituufu okumala emyaka mingi, okutuusa lwe twategeera amazima, abamu ne tuvaayo ne tulokoka. Ekisooka kwe kutugamba nti Bikira Maaliya bwe yafa yasituka n'omubiri gwe mbu Yesu n'amutwala mu ggulu, era ali awo yawolereza, eyesaala gyeri ne mu Bukatuliki nti yawolereza aboonoonyi. Njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo nti ekyo si kituufu nti Maaliya alina omuntu yenna gw'asobola okuwolereza. Era twayinanga enzikiriza egamba nti buli Saturday Maaliya agenda ku mulyango gwa Pirigaatooli n'ajjayo abantu abamazeeko ebibonerezo byabwe n'abatwala mu ggulu. Ekyo si kituufu. Ekisooka Pirigaatooli mu byawandiikibwa teriimu. Tewaliiwo kifo kiyitibwa Pirigaatooli mu byawandiikibwa. Ebifo biri bibiri. Waliwo ekifo ekyokulumwa n'ekifo ekyokwesiima. Tewaliwo kifo kirala. Bayibuli ega nti wakati awo waliwo olukonko lunene. Omuntu singa agenda mu kifo ky'obulumi, tewaliiyo ssaala oba ani agisabye ng'esobola okujja omuntu mu kifo kiri ekyokulumwa n'emujjo n'emuleeta mu kifo ky'okwesiima. Tekiriiwo. Kaakati nga abaana ba Katonda tussaamu ekitiibwa Bikira Maaliya oba Maliyamu, nga tumussaamu ekitiibwa ng'omuweereza yenna, nga bwe tuyinza okussa ekitiibwa mu Pawulo oba mu Peetero olw'omulimu omulungi gwe baakola. Bassebo ne bannyabo, njagala kubategeeza nti Bikira Maaliya talina kakwate na bulokozi bwo. Lwaki? Kubanga ye kyali kikozesebwa okuzaala omulokozi, nga omuntu omulala yenna bw'ali ekikozesebwa okutwala enjiri e Masaka. Omuntu bw'atwala enjiri e Masaka, omuntu oyo aba akoze bulungi era afuna empeera ye, Katonda amuwa empeera. Naye ate ekikulu y'enjiri gy'atutte, ye Yesu gw'atutte. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, okusinziira ku byawandiikibwa ebitukuvu bye tusoma mu kitabo kino Bayibuli eraga nti Maliyamu bw'amala okuzaala omwana, waaliwo abasajja abagezigezi, Bayibuli beeyogerako abaava ebuvanjuba, ne bajja nga bagoberera emmunyeenye. Ebyawandiikibwa bigamba bwe baayingira mu nnyumba, mpuliriza, bwe baayingira mu nnyumba ne balaba omwana ng'ali awo, ebyawandiikibwa bigamba nti ne bakwata effeeza ne bagiwa omwana, era Bayibuli eraga nti ne bavunnamira omwana, tebaavunnamira Maaliya. Newankubadde Maaliya yaliwo, naye tebaamuvunnamira, baavunnamira mwana. Ekyokubiri, bwe bakuweereza essente mu bbaasa, ebbaasa eno nnungi kubanga ereese ssente ne zikutuukako bulungi mirembe. Naye bassebo ne bannyabo, bw'oba nga oggyemu ssente, ebbaasa eno ebeerawo awo naye nga terina value yenkanankana ya ssente zibadde mu bbaasa. Ebeera ya kitiibwa ng'ebbaasa eno ekyasitudde ssente, naye ssente bwe ziva mu bbaasa, ebbaasa eba tekyali ya kitiibwa kwenkanankana ssente ezibadde mu bbaasa.
n'olwekyo Bikira Mariya yali baase yakozesebwa okuleeta omulokozi ku nsi, naye nga ekinyusi bamuyita omulokozi Yesu. N'olwekyo gwe wenna asinza, asaba, avunnamira, akaabirira, awanjagira Bikira Mariya nti alina ky'asobola okukolera, tekiriiwo mu bigambo bino eby'obulokozi. Ojjukira bulungi ku mbaga ey'Ekaana, Bikira Mariya ng'ali ku mbaga, abantu ne bagenda ne bamugamba nti ssebo maama tugambire ku Yesu kubanga eviinyo eweddewo. Bayibuli egamba nti Mariya n'agenda n'agamba Yesu, Yesu n'amugamba nti omukazi oba omukyala onvunaana ki ng'ekiseera kyange tekinaba kutuuka. Mariya n'akomawo n'agamba abagabuzi n'abateesiteesi b'embaga nti omusajja ky'anaabagamba kyonna kye muba mukola. Ekitegeeza tulina kukola na kugoberera kigambo kya Yesu, so si kya muntu mulala. Era Yesu bwe yatuusa ekiseera kye eky'okukola, Bayibuli eraga nti n'agamba abagabuzi nti mukwate ensuwa oba amatogero mugajjuza amazzi, olwo bwe mumala okugajjuza amazzi mulyoke mugabira buli muntu. Era bwe baakola ekigambo kya Yesu, kasita baakola ekigambo kya Yesu, Bayibuli eraga nti amazzi ge baateeka mu matogero ne gafuuka enviinyo, era ne gawooma nnyo okusinga enviinyo eyali esoose. Kitegeeza ki? Nti Yesu y'alina obusobozi obukyusa ebintu ebibadde tebiwooma okufuuka ebiwooma. Tewaliwo mulala. N'olwekyo njagala kutegeeza gwe mu Kristo munange gwe andaba nawampuliriza, amaanyi go gateeke ku kutegeera Yesu, gajje ku kutegeera Bayuda Taddeewo, gajje ku kutegeera abo bagenda kuweebwa empeera yaabwe nga baweereza. Tebalina kakwate konna ku bulamu butaggwaawo, tebasobola kukufunira kifo newankubadde okukwatira ekifo ebyo byemugaa nti babakwatira ekifo. Tebasobola ekifo, tebakukwatira kikwatire. Mu ggulu tebagenda kukwatira bukwatire ekifo, osalawo busaze kukkiriza. Eyagenda okuteekateeka ebifo bamuyita Yesu, era y'abigaba. N'olwekyo bw'okkiriza Yesu lw'ofuna obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo tebuli mu Yozefu, tebuli mu Maliyamu, tebuli mu Yuda Taddeewo, tebuli mu Kaajanga, tebuli mu ani, tebuli mu bajulizi ba Uganda, tebuli mu Nyerere. Obulamu obutaggwaawo buli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Ago ge mazima agakaawa ge muyinza obutayagala kuwulira. Gano ge mazima agakaawa. Obulamu obutaggwaawo tebuli walala wonna. Kubanga Bikola by'Abatume essuula ey'okunoonyerwa 12 Bayibuli bw'etyo wegamba. 12 Bayibuli egamba so tewali bulokozi mu mulala. N'olwekyo omulala yenna gw'otunuulidde, oba kibumbe kye oba kifaananyi kye oba omwagala nnyo oba omwambadde ku saati, ebyo byonna byakwerimba. Obulamu obutaggwaawo buli mu Kristo Yesu yekka.